Rema Namakula akoze byalima abakazi abalala ate ye Babby Kyagulanyi essanyu njereere Bwisha Cash wamu ne Prince Jack ebyabwe ate ebyo bisusseewo ku byabadde liki. Babby Kyagulanyi kuva graduating alibadde essanyu njereere, wuuyo yavudde ne London n'agenda Manchester United. Manchester kye kibuga nakyo kinene kisangibwa mu UK oba United Kingdom. Yagenzeyo ne muwala we gwe mwena gwe mumanyi nga Shalom Namagemba nga kino akikoze lwa ssanyu lwakuba okutuuka ku buwanguzi bwa masters degree tekiba kyangu. Ate oyo nga ye tumuvuddeko Rema Namakula wamu ne Hamza ex wamusuuza essanyu jerere nga lwamutwala watutteko Hamza awutu awabula essanyu liri mu maka ga Rema era nakawere musanyufu nnyo. Oyo nga tumutadde mabbali ate ye Evelyn Lagu naye agambye wakuda ku stage era yatandise no kuperforminga ku stage live ku stage yandoza malabye videos ze. Oyo nga tumuvuddeko Pastor Bujingo ebibi nnyo nga kooti we musamoninze agende mu kooti agenda mu kooti mu January nga anytime now Teddy Bujingo wakukomyawo ekintu kye oba baby we oba banango ba pastor we wabula wano banange naye nga abo nga twongera bajukiza ba sponsors ba Viva Organic ng'onakola ku buli bulwadde bwonna nga kozesa eddagala lya butonde wamu ne Hajati Kalodo ono ye nga awombeddwa. Ng'abo tubavuddeko aba Pastor Bujingo Bwisha Cash ne Prince Jack essanyu jerere nga webavuga ku mazzi webeetoloola alaba essanyu kaddama bannange kyatukola kitegerekese ntino eno pate badde etegekebwa muula we nagwe mumanyi nga agiswaga naye nga bambi tuba wishinga luck wamu ne bawe Jack ndoza mula mu background nga Bwisha Cash essanyu limuta. Kambalekele video mbade nyonga bagamba tana likinga video mbade saba kampeleka like tana wa subscribing na oberengo joininga wanda family mu buterevu ya towezeza 50k subscribers era twabawezeza lwamanyi gamwe singa temubaddewo singa nafe tetuliwo era mwongere tuwagira nafe tubatenezi videos kumukumu. I sign out, Wanda Boy UG.